esigadde ennaku 14 zokka liigi y'ababinywera mu ggwanga etandike. Esigadde ennaku 10 zokka empaka za AFCON Uganda ziyayitamu okwetabamu mu ggwanga erya Morocco nazo zituuke. Mu kaseera kano ekisaawe Namboole kiggaddwa basobole okukiteekateeka ate mu feezi ey'okusatu okulaba nga bakiteeka mu mbeera esobola okukigwanyiza empaka za Pamoja 2027 naye ate era bagenda nakigaziya kituuze nga abantu 60,000 bannayuganda batulazeeko nti nno obutuufu omupiira gwa Uganda mugwagala. Kati mu nnaku 10 tunagenda mu AFCON mu ggwanga erya Morocco ate tunagenda okudda nga enteekateeka eza Pamoja 2027 zirina kutandikirawo. Namboole yeekulembeddemu bagiggadde esobole okuteekebwateekebwa mwegenda okuteekebwa wamu n'ebidiba ebiwugirwamu ebidiba ebiri ku ddaala ery'empaka eza Olympics. Manyi si buli kidiba nti nno kituukayo eyo. Kale nno awe tuli wabula ekyennyamiza nti nno ku nteekateeka za FIFA ez'okukyusa mu fomati ya league eyatandika mwaka gwa 1968 yakyusamuko ku fomati emirundi ng'ebiri gyokka. Mu 1982 batandika ogituuma Uganda Super League. Sports Club Villa yawangula ekikopo ekyo. N'ojuzi mu 2005 Police FC lwe yawangula ekikopo twazanya mu ngeri ya Champions League nga bwolaba ebibinja ne bikwatibwa era Police FC nejja newangula ekikopo ekyo mu luzanyo lw'akamalirizo nga basimulagana penalties. Kakati mu nkyukakyuka ezandibadde ez'omulundi ogwokusatu naye nga ejja kuba ensamba ey'enjawulo omulundi ogunaaba gusoose mu Uganda. Luli tubadde tumanyidde bya Homandaawe naye kakati enteekateeka empya kizibu okumanya oba onoobeera waka oba onoobeera kwawe ojja kwata bukwasi kalulu ke kajja okusalawo egamba nga bwewandibadde oba mu knockout stage mu tournaments eza knockout nga bwolaba Uganda Cup abakulu bati bategese naye obuzibu nga liigi esigaddeko ennaku 14 zokka. Club ya Vipers, Club ya NEC ne Sports Club Villa bakyasimbidde kuli enteekateeka eno empya nga bagamba nti bandiyagadde okumala okugyetegereza kubanga eno enteekateeka yagenza okulangirirwa nga clubs eziri organized zamaze dde okukola budget n'okukola endagaano n'abakozi baazo ab'enjawulo wamu n'okutegeragana okw'enjawulo n'abavujjirizi baabwe ne bannamukago. Kati nno abakulu bano bo bagamba nti ekintu ekyo kiyandigize nga kitereezebwamu ku kiweebwemuko akadde. Uganda terina gyeraga n'omupiira tegugenda kusenguka naye kirabika naye fuufu ekalambidde egenda maaso n'enteekateeka zaayo. Naye ate jjukira club zizino essatu Sports Club Villa yo record champion okuwangula ebikopo ebingi mu liigi y'ababinywera mu ggwanga ate yo Vipers yenantamegwa w'ekikopo. Kakati ate Vipers eyongerako n'ekirala nti erina okutukiikira mu mpaka eza CAF Champions League sabbiiti eyo ejja ne ttiimu ya NEC erina okutukiikira mu mpaka eza CAF Confederations Cup nabo bazanya sabbiiti eyo ejja. Kale noolaba nti tubadde tuyimbagatanyiza ebintu bingi obuulyawo kalenda yaffe yandibadde ejjudde ekimala nga twandibadde tetukkiriza ate kujjawo mbeera yakanyoola bikya. Kati clubs zino zandibadde ziconcentratinga ku mirimu gyazo naddala Vipers ne NEC zandibadde ziconcentratinga ku mirimu gyazo egy'okutukiikirira ku continent kubanga tukyali waweefu nnyo ku continent. Yensonga lwaki ezimu ku nnyingo eziyinza okwongera okukuvuganya mu liigi ya Uganda tetunnaba kuziteekateeka yadde zituukako kubanga muba muyina okuba ne club ekiika ku continent mu ngeri y'olutentezi ate nga bwekiika ekola bulungi. Kati bwekola obulungi okumala ebbanga bagenda kafu egenda ekuŋŋaanya obubonero. Bwekuŋŋaanya obubonero ne buwera bokusinziira ku bubalaba quality nga bagamba nti kakati Uganda tubongeddeyo ekifo mu mpaka eza kafu eza club empanguzi kyotyo mu liigi mu CAF Champions League mukiise ttiimu 2 ne mu CAF Confederations Cup mukiise ttiimu emu. Bwe mweyongeramu embavu basobola okubongera n'ekifo ekyokuna kubanga ku continent abo bannaffe kwe bali bana ba Morocco bana ba Tunisia bana ba Misiri owulira nga balina clubs eziwerako ezibakiikirira ku continent. Clubs gye zikoma okukiika ennyingi ku continent kati Uganda nemala ekuŋŋaanya obubonero kubanga yo nayo process ebeera mpanvu ey'okuteeka ttiimu ku continent si mu ngeri yakwagaliza naye mu ngeri ya merit ne bagenda ne beerwanako ne batandika okukolera ddala obulungi obubonero obwo bwe buwera
CAF negamba nti etwongedde ekifo ekyokusatu. Uganda eyinza okusalawo negamba nti ekifo ekyokusatu kakitwalibwe ttiimu ebadde eyokubiri mu liigi. Naye batwongera ekifo ekyokuna tuyinza okusalawo nga bannamupiira ne tugamba nti abatuuse ku final za Uganda Cup katutwaleko omu. Naye bino ebifa ebirala ebibiri ebisigaddewo katubigatte ku oyo anyukidde mu kifo ekyokubiri ne mu kifo ekyokusatu. Kati kubamu akafaananyi singa omupiira gwaffe tuguteekateeka bulungi ne tugutuusa ku mbeera eyo bwetyo, CAF netuwa ebifo 4 ne tuba nga tukiisa ttiimu 3 ku continent. Ku prize money gwe tumanyi obulungi ennyo CAF kakati gwafukumula, muli olowooza nti nno wayinza okubeerawo clubs kumpi nga 8 nga zivuganya okunyukira mu top 3 okusobola okugenda ku continent. Kuba kakati mu kaseera katulimu n'obwavu obuli mu football clubs zaffe, clubs ezimu tezinnaba olw'obwavu bwe zirimu teziraba kukiika ku continent nga Blessing, bo bakirabanga kudiibuuda ssente na kwonoona. Naye singa omusimbi gweyongera mu league ne clubs ne zeeyongera accounts zaazo ng'ensimbi kweziri ez'okukozesa, olowooza nti tutandikirawo okulaba nti okukiika ku continent ebeera Blessing. Kati kwegwo omuggundu gwe twalabyeko mu mpaka eza CHAN ezabadde wano Namboole bannayuganda omupiira bagujjumbira, n'empaka zino eza CHAN zalabise nga zirina okujjumbirwa ekwenjawulo ku continent. Awo n'ebitongole nga ekyebyobulambuzi wekisobola okwerippira ku basponsa ba liigi, oba kale bayinza okulondobamu ne bagamba nti buli klabu eneebeera efuluma ebweru wa Uganda olw'okuba nti etwala bendera ya ggwanga n'oluyimba lw'eggwanga luyimbibwa ministry ey'ebyobulambuzi ejja kubaako kavu ow'enjawulo gwawa ttiimu ezo ezikiika. Kati awo kitegeeza nti bwe tuba tukiisa ttiimu 3 eziri mu bifo ebisatu ebikulembedde ku table, ojja kwesanga clubs ziringa 8 ezirwanirira top 3 ogenda ku continent olw'omusimbi oguliyo. Oluusi weekanga n'abavujjirizibwa kati nga bwe tulaba Vipers bweyina Hima Cement bayinza okwagala okugenda regional, baagala kutunda seminti waabwe Sudan, batunde seminti waabwe Ethiopia, batunde seminti waabwe Ghana. Kati bakuulira nti ogenda ku continent akasente bakateekamu nga kawerako osobole okwambala omujoozi nga kuliko ebyamaguzi byabwe, ogenda obiguze Bannagana, ogenda obiguze Abanigeria okusinziira ku ba opponents bonoosisinkana mu mpaka eza CAF Champions League ne CAF Confederations Cup. Kati bwe kiba nga ttiimu 8 ku table zirwanira ebifo 3, ttiimu endala 6 zijja kuba zirwana butadda mu kibinja kya wansi. Kati bwe tuba nga tulina ttiimu 15 mu liigi, bwe tuba nga tulina ttiimu 16 mu liigi, kitegeeza nti nno ttiimu 15 zonna zirinako kye zirwanira. 8 gulwanira top 3, ate zino ezisigaddewo 5 oba 6 ziba zirwana butadda mu kibinja kya wansi. Awo ojja kwesanga nga eyo naye yemu kweza ennyingo ezisobola okugaziya ku kuvuganya kwaffe, okusobola okuggyawo obunyomero obwabo abandyagadde oba oliawo okusikirizibwa okutunda emipiira ng'oli akizuudde takyawangudde kikopo, takyazze mu kibinja kya wansi, n'olwekyo abasobola okutundayo komaaki nga zizo neekwatira ku millions. N'olwekyo wandirowoozezza nti kano si ke kandibadde akaseera okubeerawo okusika omugwa wakati wa football clubs ezimu ne federation, naddala nga tukimanyi nti nno ekirowoozo ekireetebwa kirungi eri omupiira tekirina kuba kirungi kwegamba tekikijjaako bulungi bwakyo singa tekitandika sizoni eno. Naye bw'okiteeramuko nga sizoni emu abantu ne bakikubaganyaako ebirowoozo, oba oliawo basobola kukyadoptinga okutandika ne sizoni 2 oba 3 ezijja. Naye kirabika nti FUFA ekalambidde eno, ate ne clubs zino ez'ensonga, kubanga Vipers ne NEC be bagenda tukiikira ku continent badde tubafuna bintu bibataataaganya. Kati ate bandibadde batandikirawo ng'era bwe tubalabye Vipers ne Villa balikodi champion ba league be basinze okuleeta abazannyi abangi mu mpaka eza CHAN ezatusanyisiza ffenna bannayuganda. Balina obuvunaanyizibwa obulera abazannyi bano okutuusa nga n'omwezi ogujja tuddeyo mu World Cup qualifiers, ate mu December abavubuka balina okulabikako nga boolesezza omutindo omulungi both ku continent mugondi mu mbeera eya CAF Champions League ne CAF Confederations Cup, naye ate era ne mu local league. Kati wabeerawo okunyiigagana, oyinza okwesanga nga ebintu tebitambudde bulungi nga bwe twandibyagadde, naddala nga twakava mu muggundu
ogwa international break n'empaka eza CHAN ezatulaze nti bannayuganda gye bali abawagira omupiira gwa Uganda. Kano kandibadde kaseera kakuchanolinga abawagizi betwalabye Namboole tulabe engeri gye basaasaanamu mu clubs waakiri ne bagendako mu clubs nga mukaaga abantu emitwalo 3 kitegeeza buli club etwalako abawagizi 15,000 manyi kitegeeza abawagizi 15,000 okujja okulaba omupiira gwo kubanga ekyo tekibaddeewo nnyo kati eri abazanyi abawagizi abajja okutwalibwa abavubuka abakoze obulungi nga Reagan Mpande abo ne begetta kuvira waliwo abayinza okugendera kwa Alan Okello wa Vipers olw'ebyo byakoze n'abalala bwe batyo kubanga omupiira bwe gutyo kano kabeeranga kamasu naye nga muyinako kyemwagala okubatega nga muyinako ekigazi kyemwagala okubayingizaamu kati ate n'abawagizi basobola okublendinga n'abaana bano kubati kakati fe aba generation ene ng'eyange tujja kuleetera abazanyi ba Jackson Mayanja ba Sam Simbwa ba Fred Tamale ba Kefa Kisaala ba Kasimu Katumba ba Adolf Bola kwegambanga baagala kunnyonnyola nnyo abavubuka aba generation eno kubanga bwekiba statistics ezafulumye ziraga nti nno 75% of Ugandans bali below the age of 30 kakati bwekiba nga bannayuganda abasinga obungi kizibu nnyo okubaguza abazanyi nga ba Jackson Mayanja kubanga YouTube tebaliiko nga basamba kati bwe bagezaako okwegatta ku Reagan Mpande ba Jona Kakande ba Alan Okello muli fenga ab'omupiira tulina kukirabanga zaabu ne tukireera mpolampola ne tukibayingizaamu mpolampola kakati ate wazzeewo okwesisiwala nga waliwo ebitagenda bulungi wakati wa Federation ne Premier League clubs ebyo nga bikyaliwo ebityo bo bannaffe bannaggana balina engeri nabo gye bakyusiza mu mateeka mu liigi yaabwe amateeka bagazizza obujja makidde security bagyongeddemu amaanyi amateeka ku byamawulire ne bwakitunzi n'ebyobulamu buli club eri mu kibinja ky'ababinywera efunye engatto ezisambirwamu peya 3-3 n'emipiira egisambibwa 3-3 na buli club bagiwaddeyo mu nsimbi za Uganda obukadde 288 zibayise operational costs kibayambeko jjukira wano mu Uganda tulina obuzibu clubs ezisinga ebisaawe ezipangisa bupangisa tewaliwo kisaawe kipangisibwa wansi w'akakadde ka nsimbi za Uganda pa makidde akakadde kalamba buli makidde ke kava mu club kyokka ogenda okulaba nga omupiira oguli wakati katugambe wa Bright Stars ne UPDF oba UPDF ezanya URA Kavumba nga tebajjeemu yadde emitwalo 40 egya Uganda naye ate nga bapangisiza ekisaawe kyakakadde ekitegeeza club zizaffe okuyingira ku makidde zitandikira ku losses wandirowooza kano kaseera kakuyigga nsimbi kuziteekamu nga tewannabaawo na nsonga ndala yonna ensimbi zongera okubeereza omuzinzi kati bo bannaffe bannaggana bo buli club bagiwadde obukadde mu nsimbi za Uganda 288 nga operational costs kati bakomyawo wokka ne prize money alinnye bali mu biliyoni 2 mu obukadde 736 eri tiimu ewangudde ekikopo ekya league kino kyabatutte mu top 8 countries ezisinza prize money mu league kanzije nkuwe top 8 nga nvuddeko mu bubaka muno naye kaakati ne Ghana awo weeri biliyoni 2 mu obukadde 736 nga prize money eya winner wa league tutuuse ye prize money ow'ensimbi ensimbi ezigenda okuweebwa omuwanguzi wa league mu ggwanga erya Ghana biliyoni 2 mu nsimbi eza Uganda mu obukadde 736 ezo nsimbi zennyini ezo nsimbi za mupiira bongeddemu ne TV stations 2 ezigenda okulaganga liigi yaabwe bataddewo netteeka buli lwosoma squad yonna oba ttiimu ku makidde olina okubeeramu n'abazanyi abataweza myaka 19 bana bataddewo mu kibinja ky'ababinywera waliwo obusente bwotajja kusasula musambi mu liigi gitwandiyise minimum wage si bino nti ate gwe kwatayo 25 nti ate bataddewo minimum wage bw'oba oyagala okusasula obuwana n'asasula naye waliwo obusente obutaweebwa muzanyi akuba mu kibinja ky'ababinywera bo bannaffe bannaggana bwe batuuse ku barefrees buli refree alina insurance kaakati buli refree agenda kulamula omupiira buli mupiira gwalamula mu nsimbi za Uganda emitwalo 72 onono mu Uganda refree ku makidde buli maki gyalamula afuna emitwalo 15 naye Ghana yeeganga emitwalo 72 kati mbadde nkoonye ku kyokuba nti nno Ghana mu liigi yaabwe okulinyisa prize money
n'atuuka ku biliyoni 2.736 nembagamba nti nno bayingidde mu bracket ya top 8 countries mu Africa okubeera ne prize money omunene. Kati wano baba bali mu kifo kyakubiri kubanga eggwanga erisinga ku continent ya South Africa bo bagaba biliyoni 4.6 prize money eri omuwanguzi wa mwaka faananyi myaka egisembeeyo emimpi Mamelodi Sundowns yebadde yeewangulira ebikopo. Kati awo season 6 mulamba bw'okubisaamu awo olaba prize money wamagwe ng'azitowa. Of course ensimbi ezo ziba ntono okusinziira ku budget ya clubs ezo, naye oba olina okutunulamu n'ogeraageranya naffe aba Uganda ffe ndowooza oba tuli mu bukadde 6 ndowooza buyinza kweyongerako bweyongezaawo naye tubadde mu bukadde 6 awangudde ekikopo nga tulinamu ne club efuna $50,000 season namba ye club ebeera esembye $50,000 mu nsimbi eza Uganda. Owulira ddala nga ensimbi ezo ntono naye bannaffe bannaggana baabo beesitudde kati buli mu kifo kyakubiri ne biliyoni 2.736. Morocco eri mu kifo kyakusatu egaba biliyoni 2.12. Misiri mu kifo kyakuna erimu biliyoni namba 1.758. Ensimbi zino nazikwotinze mu za Uganda. Tunisia eri mu biliyoni namba 1.54. Tanzania eri mu bukadde 879. Ethiopia bali mu bukadde 703.20. Nigeria bali mu bukadde 562.56. Kati nno eyo no ye top 8. Uganda tuli mu bukadde 6. Ensimbi ezo ntono ddala naddala ku clubs nga tewaliwo club mu kibinja ky'abanywera erina budget ekka wansi wa biliyoni namba nekuba mwaka faananyi. Okay, walina okubeerawo other income generating activities mu nzirukanya ya club, naye wabeerawo prize money ng'omuwulira muleeguukufu nnyo. Kati bo bannaffe bannaggana ezo ezimu ku nnyingo ze batunuulidde. Actually ne ku bali freeze waliwo public transport means. Kati nga wano bwe wabeerangawo baasi nga za government free bw'aba wakulinnya emu ku ezo baasi kakibeere ku maakidde oba mu ngeri endala yonna ye gy'atambula bamusaliddeko aba asasula 50%, aba asasula makkati gwe kasita obeera wali free wa ggwanga. Kati bannaffe bannaggana eyo atunuulidde. Twabadde tuli tutyo kubanga amawanga gano tulina okumanya ebigenda maaso mu bye bakola mu mupiira, kubanga tulina okubasinkana at some point. Either tujja kubasinkana mu mpaka eza CHAN oba AFCON oba World Cup qualifier nga bwe tulaba zino za Algeria zi Senegal zitubadde nazo, naye ate ne ku club level tujja kuba tusinkana amawanga ago tuba twetegese tutya. Kati nabadde ntunulako ne ku Simba Day, waliwo kye bayita Simba Day wane Tanzania, wamba gwe nakyo kibeera kiggweso kubanga baajaganyiza emyaka 89 naye balina ba coaches 16 be baalangiridde. Young African we bavuganye nnyo naye yabadde yakavuganya birthday emyaka 9 naye babaze budget club yaabwe ezitowa biliyoni 135 bw'obukadde 327 n'ekitundu brand worth eya club ya Young African. Kakati eyo bannaffe abalala gye bali badde ntunulako awo ku income yaabwe nga bagamba nti ensimbi ezinaava ku kaguwa mu tickets ze banaatundanga ku maakidde baabaliridde mu biliyoni 2.817. Wano club zizaffe waliwo maaki lwezanyibwa ne bakuŋŋaanya $40,000 ku gate collection, $40,000 egya Uganda. N'olwekyo bannange oba tunaanuuka tutya oba tunaakola tutya tuba tulina okwesitulamuko omupiira gwaffe gusobole okugenda gikwandibadde gusinga okweyagaliza. Kijja kubeera kizibu okutunulira emipiira eginaabeera mu weekend n'ogitakkuluza ku ebyo ebyabadde n'ebitaabadde mu international break yakomekerezebwa kubanga abazannyi babadde mu kutala ag'amawanga gaabwe ag'enjawulo mu World Cup qualifiers, ate ogatteko emipiira egyasooka esatu nga international break eno tennaba kujja. Kati ate olwo bw'oyingizaamu liigi ya weekend oba olina okugattako ekinaabeera mu wiiki wakati ekya Champions League n'ebyo ebinaabikolebwa mu wiiki eyo yennyini ejja. Kati ebyo byonna byonna oba olina kubikwata wamu biyimbagatanye. Bw'ogezaako n'ojjamu kimu ku kimu oyinza okwesanga nga tosobodde kufuna bulungi nnyo kifaananyi ekyebyo ekya status club mweri. Kati awo wenjagala tusimbe essira. Okusooka waliwo abazannyi abaagulwa
nga bagira kuguwanana naye nga emirimu egyabaleesa tebannaba kuginyikiza bulungi. Omuntu yenna asobola okugamba nti omupiira gyakatandika ye naye bwe baba nga bakukolera mu January lwaki babaleese kati bandibagulidde ddala January. Kakati awo ne bofuna ekyokwewereza ekifaanana kitya kyekibuuzo kisigalawo. Munnaffe yagira ku bugenyi akapiira kabadde kinga keveera. Awo wetugenda okutunuulira abazanyi ababadde batannaba nakusambako waliwo abazanyi abatannaba nakoonako. Eri abazanyi nga Benjamin Sesko bo emirundi gyalabiseeko abadde ava ku benchi. Akati waliwo okulwala kwa Mason Mount ne kwa Matthews Cunha kuba ndabyeko nti Matthews Cunha oba oliawo ayinza okwekolamu omulimu baana abeerawo baana asooka ku benchi ne wandirowoozezza nti tosobola kugula muzanyi wa bukadde 64 ng'omuleese kutuula ku benchi. Era ojja kufaanana nga mani bwebadde luli ng'erina omuzanyi Rasmus Hojlund bukadde 72 naye nga abeera ku benchi oluusi n'okumusoma ne batamusoma ate ekyavaamu n'okumwazika ne bamwazika. Kakati awo oba olina okutunulawoko ebyemu ku byokusoomooza. Yesen Lemens ne Altai Bayindula ani aliwo agenda okukwata kubanga ye munaabo Andre Onana ye yatambuddemu bamwazise mu Trabzonspor. Ye ndo basanyukidde Onana olusanyukira. Onana alabika alina obuganzi obw'enjawulo mu bantu ab'enjawulo kubanga bwe yajja wano mu Uganda mujjukira ekyaliwo naye yagenze okuyingira Turkey. Eri eserebu awedde agenda n'okufuna omusaala munene okusinga ogwo gw'abadde afuna mu ttiimu ya United. Naye ekyebuzibwa Benjamin Sesko anaatandika maaki yeesooka ye mu goolo naddala ng'ogenda ku Manchester Derby gwokyala. Sen Lamens atandike maaki ye neeba ekyasinze okubeera ennene mu byafaayo bye nga omusambi oba Altai Bayindula asigaleyo. Altai Bayindula bw'asigalayo nga naye abadde engalo zirimu ebituli. Juzi bazze bamugiragiraawo bamuyisaayisaamu eggaali emipiira egimu goolo ezimu zeewalika. Awo tulinza okulaba kuba ebyo byonna byonna tuyingira nabyo nga bibuuzo. Yohan Wissa ye aba Newcastle temumusuubira tagenda kusamba kubanga yafunye obuvune ku ttiimu ey'eggwanga ya DRC Senegal yabadde baseemu omuntu wali Kinshasa n'ebyasi ne bivuga eŋŋumi n'enyooka nga baagala kimirimiri kimalira ku basambi akaliba ke baakubye tekaamaze. Nolwekyo Yohan Wissa muyinza obutamulabako okuggyako ndowooza ono gundi gwe baagula Nick Watermeld oyo ye ndowooza ajja kuba mu ttiimu ya Eddie Howe. Tunaalabako Eberechi Eze Nonon Madueke nga bakulembeddemu mu bifo bye tubadde tumanyidde ekya Bukayo Saka n'ekya Gabriel Martinelli nga batandise mu maaso gaabwe nga Victor Gyokeres yaliyo. Era enkola y'emirimu eneekyukamu etya okusinziira ku bano engeri gye bagenda okulabaganamu bonna nga bapya bonna baaguliddwa mu katale kano bazze n'ennaku yaabwe balina obunafu bwe balabyewo mu front 3 ya Arsenal ebbanga lyonna ebadde eduumiddwa Kai Havertz nga saidi ye eya kono eriyo Gabriel Martinelli saidi eya ddyo ng'eriyo Bukayo Saka. Kakati Eberechi Eze ne Nonon Madueke ne Victor Gyokeres banaateekawo embeera ne babagamba bannaffe ba front 3 wano temudda temukyalinawo kibanja. Ekyo ekibuuzo tulinza kukiraba. Alexander Isak yakubyemu eddakiika 18 zokka mu international break enamba. Jukira ne pre-season teyasamba. John Da Thomason yatendeka ttiimu y'eggwanga erya Sweden gye yabadde yakubye no shots 2 zokka mu mipiira 2 ate nga gyonna yagimazeeko. No gundi yabadde Victor Gyokeres mu ttiimu y'eggwanga erya Sweden yasambye matches 2 n'akubayo shots 2 teyateebyemu goolo n'emu. Naye ono Alex Isak ye baamuyingizaamu buyingiza naye akatiimu ka Kosovo baakasanze kanyiivu kazibu ne kabookya 2-0. Yakubyemu eddakiika 18 n'adiibuddayo emikisa 3 awo n'afuniramu ne yellow card. Oyo ya Isak aba Liverpool ndowooza mumulinze. Jeremy Frimpong bagezaako okumutigatiga balabe ng'anadda. Omuwagizi wa Liverpool ekijjamuwuliza bulungi naye kyongerawo ebibuuzo eri Ancelotti nti nno Jeremy Frimpong wadda Dominic Szoboszlai yaddawa atuula ku benchi agyako oba kubajjukira awo waliwo wano wakati Alexis McAllister
bw'aba akajjaddewo ne Ryan Gravenberch mu maaso gaabwe nga waliwo Florian Wirtz, mu maaso wali Alexander Isak teyazze kutuula newankubadde nga match eno oba oliawo ayinza okubako akatono oba obutakubako. Hugo Ekitike ayinza okwekubirawo awo, naye jjukira Hugo Ekitike asobola okuyiikiriza eno Cody Gakpo, asobola bulungi nnyo kuba abadde ataddewo n'omutindo oguleese obujulizi obulaga nti teyandisoose ku benchi. Akati awo Sobozirayi oba n'amugoba mu namba 2 Jeremy Frimpong ng'akomyewo. Sobozirayi agenda ku benchi atwala kifo kya Alexis McAllister nga bamuwummuzaamu olw'okuba nti nno ttiimu y'eggwanga yabadde yakabasanye nnyo kubanga South America eyo ssebo distances mpanvu abazanyizi ba travelinga babadde bazannyemuko awo ne Ecuador, naye nga omutendesi we Lionel Scaloni agamba nti no tali 100% fit. Banamuwummuzaamu kuba Liverpool jjukira mu wiiki wakati erinamu Atletico Madrid mu mpaka eza Europa, eza UEFA Champions League. Kakati olwo Sobozlai baba tebamwaziseeko wa Alexis McAllister n'atandika ne Ryan Gravenberch n'atandika. Olwo ekiri mu maaso wano Florian Wirtz y'anaatuula Sambi nga yajjidde ku buwanana oyo ku bench ajaako kwegamba waliwo ebibuuzo ebijja okujja wadde omutendesi Ancelot ajja kubinyumirwa naddala nga abasambi abasinga obungi balina be balungi kubanga ebyo binyuma okimanyi nti n'abasambi b'olina balungi okusinga lw'obeera n'ababi n'obatigaatiga nga mutuufu nga ne touch togyekakasa bulungi. So kakati ebimu ku bintu bye tulina okutunuulira mu wiikendi eno okutwaliza awamu. Eriyo abakyabanjibwa amagoolo kati nga Benjamin Sesko goolo zimubangibwa n'ensamba yennyini tendaba kumwakomodatinga nga omusambi namba 9 nga Mani yakwata obukadde 2 n'ebugulamu ba strikers bokka. Ate obwola otya omu ku ba strikers either n'omutuuza ku bench oba bw'omusambisa n'otamuteerawo bantu nga ekigendererwa kyabwe kumuliikiriza oba adiibuuza oba akoze atya. Akati ebyo ebibuuzo byonna tugenda kunoonya answers zaabyo, tulina okuzirabamu eno weekend. Victor Gyokeres yennyini okufaananako ne United tewannabaawo deliberate effort emuliikiriza okusinziira ku busobozi bwe. Akati awo nawo tulinze okulaba. Jjukira yabadde nabino ebyokuziira bino byatuuka okwogerera ebisongovu ttiimu ya Sporting CP alabika yeemenyeemu muvubuka amanyi fair play. Babadde bakamukuba n'engassi fine ya $600 eza pound olw'okuba nti nno yeeteekamu jjulume n'agaana okuba training ne banne. Kakati Sporting CP omugamba munnange gunywanga ne guteeka bamukuba engassi engassi kumpi mu kaseera ke kamu ng'ali ku mukolo gw'okumulangirira nga play of the year mu Portugal yazanyidde emipiira 52 n'ateeba goolo 54. Nimugambe banne aba Sporting CP banne mwebale nnyo okuwanika byamaguzi byange singa tebaali mmwe. Bantu babadde bamize n'omukka nga baga musajja tayogera ebisongovu nga bamuwadde akazindaalo naye yagera eddala bulungi nnyo. Katumuliize engeri yalina okujja mu nsamba ya Arsenal oba Arsenal yalina okukola adjustment mu nsamba yayo okumwakomodatinga. Kakati ebyo byonna ebibuuzo bikyaliwo nga tweteekerateekera empiira egya weekend eno, naye nga ndowooza nti omupiira ogugenda okusinga bakwata omubabiro gujja kubeerayo ku Sunday. Man City ng'ekyaza Manchester United bombi batandise bubi sizoni, buli omu ayagala bubonero bwa munne okwewa entandikwa empya. Era St. Lemens tubadde tumwogeddeko wano naye eri ttiimu gy'abaddemu tebadde nkwafu, naye United eba erina okutunuulira ensiba ya ttiimu yonna n'enkola y'emirimu both with and without the ball. Naye gwe bw'ogoba abasambi ku both ends ez'ekisaawe, ogoba abasambi mu goolo, ogoba abasambi abateebi, n'otafaayo kubanga abo babeera abasambi 2, n'otafaayo ku basambi bano 9 abalina okuyambako nga shock absorbers emipiira gireme kutuuka nnyo ku goalkeeper, abalina okuvaamu abo abalina okuliikiriza oli asembayo eri ng'omuteebi. Buli kiseera bw'onookyusa ku both ends ez'ekisaawe, namba 9 ogobye ne goalkeeper, wano wakati n'otalowoozaawo ku playing staff n'enkola y'emirimu n'empuliziganya, awo ojja kuba tonogedde kizibu ddagala ekiriwo. Naye katulinde tulabe bagenda kukyalira Man City naye eyuuga biggwa bitya. Akati awo weekend yegenda okutuddamu. United mugezaako okunoonya goolo ng'ekyalidde Man City. Ndowooza era playing plan ejja kubeera nga bwe yali juzi olwakuba Man City goolo 2-1 kuyimirirawo ku moments. Tolina kulibuda mikisa
goalkeeper yena bono bosomye alina okubanga moji nnyo ate osabira eri ba Erling Haaland balibuude emikisa awo ojja kuba ekintu olinako bwokituusizza. Naye nga Man City abazanyi baayo Omar Mamouche, John Stones, Abdulkadir Kusanov, Rico Lewis, Ryan Cheki, Ryan Etnuri, Phil Foden, Nico O'Reilly, Savinho, Josko Vadio ne Mateo Kovacic abazanyi kumpi 11 balamba bali ku ndiri. Naye ekizibu okumanya Pep Guardiola kyagenda okuleeta bwolina kwetegeka bwetegesi kyonna ekiba kizze. Nakati waliwo ebirala era bitwalabye mu international break nga omuzannyo ono Florian Wirtz alina free kick gye yakubye mu zooni y'emu nga Dominic Szoboszlai we yasalira Arsenal omupiira. Ku guno omulundi bazanye system ya 3-4-2-1 ng'eya Man U abajamani gye bazanye, naye ababadde bawerekera ababiri Saginabuli ne Florian Wirtz bateebye. Florian Wirtz yabadde azanyisibwa ku ludda olwa kono olwa classic number 10 ababiri. Piro bagwanuludde goal zabadde 3-1 nga bakuba Northern Ireland, naye ensala ya free kick yabadde mu yadi 29 eya Szoboszlai yali mu yadi 32, naye zone yemu era n'omupiira gwanyweredde mu kasonda ke kamu ne Szoboszlai yakubira Arsenal. Akati awo kibuzo ne kijja, ani anaasaliranga Liverpool free kick. Ekirala kye twalabye Mikel Merino yateebyeko goal 3 mu match emu Spain ngekuba Turkey goal 6 ku bwereere. Basamba a silly passing game, basamba nga obukodyo si wakutuyira wabulanga abasambi beegazaanya. Luis de la Fuente aweerezeeko ku message wa Mikel Arteta timu alimegikuniza nnyo. Kati ekyo nakyo kiri awo kuba nalabye fluidity ey'amaanyi Pedri, Zubimendi, Merino kabayina engeri gye balabaganamu wano eri Mars eri Nico Williams eno wano Oyarzabal wano Lamine Yamal eno Pedro Porro ne Marco Correa nga bagattako. Ngulaba timu eri fluidity passing omupiira gwagenda maaso naki, naye kwabo bonna naddala mu midfield Arsenal erinako babiri Mikel Merino ne Martin Zubimendi. Abaffe ekintu kyabwe lwaki tekiri fluid oba kino atandika weekend eno. Ekyo nakyo twakirabye mu weekend mu international break. Neno ne Madueke ng'akuba mu namba ya Bukayo Saka n'ateeba n'okuteeba, oba na wano bw'anaakola nga bazannya Nottingham Forest. Awo nawo tulinza omupiira ogwo gwe tujja okubaweereza ku Mandu Sonze ne muto wange Issa Bati ayambadde Kimbugwe olunaku lw'enkya. Arsenal Nottingham Forest gwe gujja okusooka. Bannaye kambaagalize weekend ennungi. Nze Lwasi David awangaale Ssaabasajja.